Twagala nnyo Buganda kubanga ate Kanisa n'Obuganda tosobola kubyawukanya kubanga omulimu ogw'Akabaka gwe bukola ne Kanisa tosobola kubyawukanya ne bobo oyagala nnyo kubanga sebo bye mugezaako okwogera eno na mu Kanisa bye tunyweza era ntera okulumiriza bamaama nti nga bwe mwambala ku mikolo neeka musigale nga mwambala bwe muti kubanga ekizibu ekiriwo bamaama bambala no ne banekera Lebe batuukeeko okwawula maama n'omwana wa wakati kuzitoowerera nga bonna engoye ziri bweru. So mutuyambe bamaama nga bwe munyuma bwe muti neeka temukunamira baana kubanga bye bimu ku biweebudde Obuganda. Sebo minisita nkuloopera obwenzi bweyongedde nnyo naye nga n'ebikeme bireese obwenzi ffe tubitaddewo. Omwana n'afuluma awakanga ayambadde ejozi twali ku Mukono mama se nali ne mama Kivumbi mama se kibobo waliyo kyampaliza n'okuva ku mukolo nga tegunnagwa yali graduation party. Omwana yajja naye ng'olugoye lukomeeno kiteeteeyi kyokka nga yeetala ku tenti y'abaabule tulinga balina kye twamukoze okutusenaga akonzo waayo omukolo katuguviire tewali kyakola newankubadde nga gwali gukyanyuma. So bamaama mutuyambe abaana bafuluma mu nnyumba zammwe nga mubalaba naye ate ne muwaana buwanyi. Ekigambo ekirala tukomyewo empisa zaffe mu buwangwa. Mwe bazaddemu abali mu kifo kino mukimanyi twakulira ku lujjuliro era kwe kwe baatulanga bakadde baffe ne bakuuma empisa zaffe. Gwosimba ky'olukono gwosankula ki gwovubiika ki. In fact ekikwewunyisa olumu maama yabanga akyawa ebiragiro ebyo ettaala n'ezikira mugenda onnoonya ekibiriiti nga waliwo ebifi by'enva ebitakyawera mu sowaani z'abannammwe. Naye nga maama yalabanga entwagula y'amaaso n'amanya nti omwana ono era n'amukolako n'emikwano gyange ebintu ebyatuleranga byavaawo n'ekitiibwa kya taata gye kyalabikiranga taata yatuulanga eri era nga tumutwalira butwaliza emmere mu kitiibwa kye ate naye nga buli lwalya ajjukira n'ayita ku mwana n'addisa. Naye kati bataata baleero muli emmere n'essowaani mubula n'ozigayiramu temulowooza na ku baana bammwe. Kati ekisinga okwewuunyisa ffenna tutuula mu kifo kimu. Guno omulembe bana ne tuba twagala nnyo embeera zino ez'ekizungu naye kati guno omulembe gwa dayiningi omwana omuwala n'asitama ku ntebe ne kitaawe ate kikwewuunyisa ka dayiningi mwataddewo buno obwetooloola talina na budde busaba nva yeetoolooza bwetoolooza. Taata agenda okuva ku WhatsApp ng'ekifo ekyandibadde mu sowaani y'ekirimu ya mwana n'alumemba naye nga talina na kyakkola. So tubasaba abooluganda tulongoose Obuganda tuwanirire Obuganda era sebo mitubeena Mukama ngoze kunfuuwa neyanzisata Mukama akumpeere nnyo omukisa ate ku bbeeyi ya sukaali ono alinyanga kitomanyi kyonkoledde Mukama akuwanirire ne kasabbuuni weebali. Naye sebo mitubeena tugenda kuwagira era tuli mabegawo okulaba nga tulwanirira Obuganda n'ekitiibwa kyabwo okukomawo. Tuli basajja Baganda ddala era twagala nnyo Obuganda. University ya Personal District onfuye taata kamange webale kama akumpeere nnyo omukisa. Ako kasugaali ka wiiki nako nkatutte kati. Sebo neddira nnyonyi nyange era nze Edward Muyomba Ssennyonga ndi muzzukulu wa Mbazire bulimu. Nebaza nti mu Buganda naffe Ssaabasajja Kabaka yasiima n'atuwa emirimu era jjajjange Mbaziira ye musawo omukulu Emmengo. Ate ffe ng'abennyonyi nyange ffe tukuma ekyoto ggombolola Kabaka mwajja evvu lyasaaba bw'abanga agenda okutabaala. Ate mwanyinaffe Nakiwu yakuuma ekiwu kya Ssekabaka Kintu. Ate mwanyinaffe Nakasala Nanyonga oyo no yafumbira Ssaabasajja emmere bw'aba akyaddeko mu Lubiri Emmengo. Kale Ssaabasajja Kabaka tetujja kutiiririra era nange bwe mutiiririranga bansi bange biti mu kiwato. Ayi Ssaabasajja Kabaka wangaala sebo akulira